Bobby Wine is my president. Yeah. Unless you kill me, I'll say that forever and ever and ever. Yeah. Bro. We're not taking photos. Hello. When you left last state, The prison guard is worried about taking his phone. No, you're not fat, bro. Tabeera muzzi wa musango paka nga gumaze okumuka muvi nekyo kyendowooza nti Wayiso Mufumbiro ne bw'aba ali luzira abeera suspect tabeera muzzi wa musango paka nga kooti emaze competent court ng'emaze okumusalira omusango ogwo nekyo kyendowooza nti eyo window weeri ne bw'aba agenze luzira paka ku nnaku lwa nomination kadi esolomu weewa wadde ali luzira ne bamunominatinga wadde ali luzira era kye tubali tulwandako kiri ekya UPDF Act kye tubali tugamba nti nedda abantu balina kuwoleza mu kooti y'amagye ne baddeyo ne bakola amendments nti ebintu ebyefaanaanyiriza kati issue eri nti okwefaanaanyiriza kwe kuliwa tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba kwemboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Mwami Tegusuulwa tuzze tuwayeemuko ku mboozi ku nsonga ezigenda mu maaso sooka onzikirize kubuuzeeko sebo tusanyiza okukulaba kale sawa abatulaba mwenna mbalamusizza mwebale kubeera ku mboozi mu UG mwebalira kutugoberera okulaba nti akaseera si kangu ne mwetuli tuli mpolampola tutambuza olunaku olwaleero Alex Wayiso Mufumbiro aleeteddwa mu kkooti e Kanyanya era n'asomerwa emisango gye era nga azze nga musajja awaga nnyo oba oli awo abantu bali basuubira okubeera nti tajja kuba na energy naye ayogedde ebintu bingi nnyo era nga abadde mu kkooti munda n'alaga era obutali bumativu eri kkooti okuba nti nno kkooti tezikola bulungi oba olyawo n'ebitongole bya gavumenti byonna okuli poliisi palamenti tebikoze mulimu gwabyo kimala so aleeteddwa okusomerwa emisango gye katutandikira awo olunaku olwaleero ensonga za Wayiso zino okukwatibwa olowooza emisango egimuvunaanibwa girimu akaniguusa okusinziira nga bwe tulaba embeera nga bwetambula kubanga ebimu ku ebyo bye byokuba nti nno y'omu ku abo nti abenyigira mu parade ku parade yali ku kitebe awe Kavule kubanga mukulu Kulaje nawulira agamba nti buli muntu yenna eyali mu parade yajja kukwatibwa tutandikira awo kakati ekiriwo Wayiso aleeteddwa lwaleero oluvannyuma lw'okukwatibwa bw'akwatibwa yakwatiddwa abasajja yabadde agenzeera ku kkooti kutunuulira bannanuupu abalala mwabadde Bobby Giant n'abalala kati bw'okwatibwa n'atwalibwa n'asooka atwalibwa ku poliisi ya Old Kampala bweyatuuse ku Old Kampala n'abeerawo akaseera katono ne bamukwata ne bamutwala mu maka ge Mutungo okwaza amaka ge amaka ne gaazibwa ekirungi kiti balina nekimu kye basanzeeyo katali bwe yamazaawo n'aggyibwawo ku poliisi n'atwalibwa mu kifo ekyali kyabadde tekitantegeerekeka olwo ne tumanya nti aleeteddwa ku bukooti bw'aleeteddwa mu kooti olwaleero okusomebwa emisango egyo Wayiso agamba nti yaguddwako emisango gy'atamanyi gy'ataakola kusinziira ku bwogezi w'amagye omukulu Felix Kulaije yategeezezza nti abo omuli Sauda Madada omuli ne Wayiso Mufumbiro bakwatiddwa ku nsonga ezikwatagana ne parade abala kye bayita dduyiro amagye kye gagamba nti kyali kimenya mateeka kati gy'emisango egyo naye olwaleero bw'ayogedde ayina bayogeddeko bagamba bali mu emabega bali mu Kobaane okola nti akwatibwa omu ku bo ye Michael Kabaziguluka yali MP w'ekifo ekyo kya Nakawa East n'olwekyo embeera bw'etyo Felix Kulaije omwogezi w'amagye yabalina omukutu ogumu kwe yabadde ogwabadde baguyita big issue n'ategeeza nti buli ateeberezebwa nti yali mu parade eyo ajja kukwatibwa kati ayabadde akubiriza program eyo Canary n'amugamba nti naye lwaki temubasamoninga ne mbayita era n'alabika ng'ekibuuzo kiringa ekimulemye okuddamu
n'agamba ati nedda ze tobyembuuza kasita aba ng'akwatiddwa n'ebirala n'olwekyo y'embeera eya Waiso Mufumbiro gy'emisango gy'aliko. Kakati okusinziira ku mbeera nga bw'eri wano NUP deputy spokesperson Alex Waiso Mufumbiro and Sauda Madada have been charged and remanded to prison until September 29th after appearing before the Kawempe Magistrates Court presided over by Grade 1 Magistrate Damali Agumasimwe. The two face charges of an unlawful drilling, conspiracy to commit and other ngabi tunyonyoddawo bitubyogeddeko awo. So batwaliddwa kwa limando kutuusa nga kuzo mwezi 29 omwezi guno. Ebintu bino okukwatibwa kuno kwa Alex Waiso Mufumbiro nga bwe wali nti abantu abamu badde balowooza nti ajja kujja apondoose naye tulaba nti oba oli ate biringa ebyamwongedde obwongeza amaanyi okukwatibwa n'ebyazaayogera nga badde mu kooti mwenyini nti kooti tezikyasala mazima nga mu kooti mwenyini mwali. Waiso Alex Mufumbiro abadde mu struggle okubala akaseera okumala emyaka kati gigenda mu 3 ngali mu struggle okuviira ddala mu DP nawa wonna bonna abibaddemu n'olwekyo kyendooza nti resolve okukkiriza kwe kunene naddala nga akkiriza nti emisango egimuguddwako tagikolangako nti of course watalina kyakukola kubanga bw'obeera mu maaso ga ng'okwatiddwa oli maaso ga kooti olina okusigala ng'oyogera amazima oba ekyo kyokkiririzaamu nti mazima n'olwekyo yeemu kuba iza senior mbemba wa NUP nga okusigala nga tapondoose ndowooza sikisuubira kati kubanga muna struggle akkiriza mu revolution nekyo kyendowooza nti azze n'abeera nga Waiso Mufumbiro gwe mbadde nsuubira nti agenda kubeera oyo kyendowooza nti abadde Mufumbiro yennyini nti kubanga ne bw'okaaba kikuyamba ki ne bwekola ki kikuyamba ki olina kusigala nga gwe oyogera mazima nga bw'olowooza nti mazima. Olukwe olukolebwa kuba mpuliddeko nti olukwe olukolebwa Waiso Mufumbiro okumusiba okutuusa nga akalu ka 2026 kawedde nga buno ekigendererwa kyakyo okubeera nti tafuna mukisa gwesimba okubaka bwa parliament nakawa jazza okwesimba nti kyekigendererwa ssaawa zino kyekiriwo okubeera nga bamunyiga okulaba nga teyeesimbawo bamutoma kugujja nga kalu kawedde naddala eyo mu maaso eyo. Ensonga ezo badde waziwuliddeko byogeddwa bingi ne musango gwa YK Museveni versus Kano Kizza Besigye omusango ogwo gwa ndoza kote ensukulumu yasalawo sikyajjukira kote ensukulumu aba yali kote of ensukulumu aba high court yasalawo ku kintu kyogamba nti omuntu asobola okwewandiisa wadde taliiwo interpretation yakyo ojja kuddamu nkisome bulungi nekyenzijukira basalawo kuba bali bagamba nti Kizza Besigye wadde yali luzira sebiseera ebyo yali attorney general yali mukulu Nyombi bwaba teri Nyombi yali oli omusajja w'eruweero wali omusajja w'eruweero yali omugezi ennyo Kiddu Makubuya Kiddu yali y'omu ku brains Uganda ze yali abadde nazo y'omu ku ba attorney general badde Kiddu Makubuya y'omu ku bannamateeka basome Makerere ne bafuna first class ze brains ze twalina mateeka ez'amaanyi ebiseera ebyo yali attorney general n'akiwakanya nnyo musango ne gugenda ne interpretation nevayo ng'egamba nti omuntu bw'asibibwa eruzira wali kye tuyita presumption of innocence. Now presumption of innocence egamba nti omuntu tabeera muzzi wa musango paka nga gumaze okumuka muvi nekyo kyendowooza nti Waiso Mufumbiro ne bw'aba ali luzira abeera suspect tabeera muzzi wa musango paka nga kooti emaze competent court ng'emaze okumusalira omusango ogwo nekyo kyendowooza nti eyo window weeri ne bw'aba agenze eruzira paka ku nnaku lwa nomination kadi esolomu weewa wadde ali luzira ne bamunominatinga wadde ali luzira era abantu ne bamulonda wadde ali luzira n'olwekyo sikirabamu buzibu bwonna kuba bakyogedde nendowooza bw'ogenda mateeka no waleka waliwo windo ekkiriza omuntu okumunominatinga wadde taliiwo ng'ali luzira kuba presumption eri nti si muzi wa musango. Amateeka gakitwala nti gaawula ebintu bibiri gaawula okufa omuntu omufune omulamu oteekwa kuba oli
ozizza omusango batoguzizza tosobola kuba nti oli makati kati bwe bati banakusalira amateeka gakitwala nti tonnaza musango kiringa bwolaba omupiira nti olina kubanga oyingidde boxi oyingidde boxi kati tosobola gamba nti ali ayingidde boxi oba tayingidde boxi ebanga goolo omupiira gwonna gulina okusala holi 10-10 ne gusala ne basalawo nti goolo bwe guba tegunnaba kusala gwonna kugwerayo teba goolo n'ekyo kye ndowooza nti ogwo omukisa gusobola okubeera windo bwana baasibiddwa akaseera akawanvuko okay kakati kubanga nga bwe tuwogeddeko wano nti Felix Kulaje yagambye nti bonna bajja kukwatibwa bonna bali ku parade kitegeeza nti NUP nagenda kugimalawo kubanga nze ndabanga abantu bonna abo ku kitebe already baali waawo ne president yennyini naye tuyinza okubala nti naye yaliwo anti kakati yalambula ennyiriri anti kakati nti kakati kiri bwe kiti nti NUP eyina abawagizi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yesimbawo yafuna 3.6 mu mbale ya UNEB byabakama era yamuwa milioni 3.6 kati milioni 3.6 gyonna gisoboka kugenda wakavulaawo gijjawo atwogera ku bali abali ku kavule ku lunaku olwo anti ngamba nti bamemba ba NUP bangi nnyo bali mu milioni na milioni okwetola eggwanga lyonna ate era bonna ne mu makubo obalaba nga bambadde ovulo era emyufu obalaba engeri bambadde ovulo emyufu era nekira ovulo emyufu si preserve ya UPDF sirabangako magye gawado nga gambadde bimyufu nze sigalaba ng'oli ogalabyeko sigalabangako nekyo ate awo kikusobolera ddala era buli mwabadde yeebuuza lwaki kati lwaki timing kati lwaki kaakati nera kye tubadde tulwandako kiri ekya UPDF Act kye tubadde tugamba nti nedda abantu balina kuwoleza mu kooti y'amagye ne baddeyo ne bakola amendments nti ebintu ebyefaanaanyiriza kati issue eri nti okwefaanaanyiriza kwe kuliwa era kye ndowooza nti era kye ndowooza nti omusango ogenda mu kooti mwami Kulaije ajja kubeera defeated kubanga okwefaanaanyiriza amagye kyekiriwa okwefaanaanyiriza ebyambalo ebyefaanaanyiza amagye byebiriwa kubanga issue kyekiriwa ekyefaanaanyiriza amagye si kyangu kyakunnyonnyola either kiba kyamagye oba tekiba kyamagye ate n'ekirala omuntu atali wamagye ebyamagye yalibadde abyagazaaki nga si wamagye sisuubira nze tegusulwa sirina interest magye nze nga tegusobola njagala ncontributing ku ggwanga lino mu ngeri endala nacontributing magye acontributing nacontributing ku police acontributing nowa prison bwatyo nasazawo okubeera omusuubuzi abeere musambi w'omupiira abeere fena tuzimbe Uganda eyawamu therefore nze siri wamagye ate ebyamagye mba mbyagazaaki bwe nyambala essaati emyufu ate oŋŋamba otya nti yamagye oŋŋamba otya nti yamagye ate kyekikwasiza Sauda Madada mpulidde nti okusinziira ku ku boda bamukwatire ne bamuzza ate ekyo kimukwasa Sauda Madada ng'olwedde alagana okulaga nti oba oli awo NUP alinga kiseetuseemuko ennaku zino anti Kulaije era yannyonnyodde n'agamba nti Bobby Giant ne Alex Mufumbiro byabadde bya parade ne kati bwe bazze olwaliro bonna basomeddwa emisango kumpi gye gimu ne Alex Waiso Mufumbiro Sauda Madada aleeteddwa mu kooti olwaliro ne aleeteddwa ne Waiso Mufumbiro era kumpi ku nsonga zezimu kale ensonga ezo katuzirekerera awo katusabe ebina bitambule bulungi naye nga bwe nkutegeezezza nti ngenda kuza omwezi 29 bagenda kumukomyawo bagenda bakomyawo 29 omwezi guno kwongera okubeera nga batunulira ensonga ezo Kasibante Moses ayamaze dde okuzambala ali mu kuwominga agamba nti ku mulundi guno tajja kubaka ba parliament kajja kuba meeya omukulu Tata Namuli mbeera ze Zaki abo befuke anamuwulira era nga butogerera essaawa zino yamaze dde okubeera nga nominatingibwa okujja okwesimbawo okubwa meeya e Lubaga wamulengeddeko omusajja Kasibante namulengeddeko nga yeesimbyewo okuggyako kyensobeddwa nti taze kwesimba ku meeya Zaki mbeera ze kati mulimu waze wennyini waze okwesimba neti yeesimbye ku oyo anti yeesimbye kwani ekifo ky'abannalubaga ate be yeesimbyeko si kyazaake bayina okusaba akalulu si kyambeera ze omanyi ffe twalabira omupiira
walingayo omusajja namwogerangako nga babiyita Nkada nga yali Nkada Isaac Iron Man Nkada Isaac man Nkada Isaac Iron Man yasabiranga mu express kati gedi omusajja omulala yali wamutawana nnyo nga bamuyita Magidu Musisi mujjukira nnyo Magidu Musisi kati Magidu Musisi nga tatebye golo n'eyano kati abasajja be express ne bagamba Nkada Iron Man genda okuume Magidu Musisi kati Nkada kye yakola Nkada kye yagala okukola Nkada nembeera ne muganda wafandi Kasibante kyaliko bwakume ajiridde embeera ze subira nti kituufu kubanga Nkada bwe yayingira ekisaawe omupiira nga bagusamba Magidu Musengato nekolaki nefunamu obuzibu nga alina okukyusa engato ne bamufulumya akole kyakyusa engato Nkada yafuluma naye n'agamba bagambye kuuma gwe omupiira gusigala ngeri kugenda mu maaso bwe yafuluma okukyusa engato akome mu kisaawe Nkada naye n'afuluma n'amugenderako refu yakola atya yabatunulya butulizi nga afulumye ne bimulema okutegeera Nkada n'agamba baŋŋambye kuuma gwe ssebo n'olwekyo woogenda wonna nange ekisaawe nkifuluma kati ekyasesa abalala ate ne bateeba Zaidi Tebesigwa n'ateeba Sula Kato n'ateeba ne Mokiri golo 3 Nkada n'agamba nti omulimu ogwagenda gukoze owadde batukubye 3 ne Magidu tateebye Nkada wa kitundu ki aba side wa Nkada yali simanye nda kuzino ali ludda omusajja watu Nkada Isaac simanye gyali naye yali musabi wa express ga tumwesiga nnyo ne ku Uganda Cranes nga mpajiru waga mundu mmenye Nkada ne kutimu yeggwanga ng'asamba ng'akikuba ne ekisaawe kyonna kyafa enduulu yavuga nga Nkada agamba nti Magidu Musika afulumye okutereza engato nange sirina gye ndaga baŋŋambye nkuume gwe kati Kasibante bw'abajiridde embeera ze abakoze nga Nkada naye nga amazima gali nti ekifo kisi kya zaake kyabannalubaga balina okwesimba balina okukola ki okufaafagana nabo Kasibante Moses yatugambaawo nti anze bannange ebyobufuzi ndabika nga mbinyuse era munzikiriza bannange abalonzi mbiviiremu ddala kange nennime emmwanyi zange era interviews ziwerako awo nga omukulu ali mu mmwanyi eyo alima bw'akolera bw'akola ki era twali tulowooza nti ne bino byakoma okugera ku byobufuzi nga tulowooza nti jasa ayogera bwogezi nga bonagamba nti oba oliawo omuntu ayogera ku nsonga za bulijjo naye nga si ebyobufuzi yabita kiki ekimukomezaawo ki kimutengudde ebyobufuzi muzimu nedda mukulu Kasibante alina eddembe ne beeto okwesimbawo naye nga teyatugamba tagenda kudda ayinza okuba yakyusizzaamu nga kuli ebintu yali abiraba bulala kati n'akyusamu waddembe okomo n'akola ki nnyo ddala ng'alina ekibiina ekikye mwagidde ddoozi agidde ku DF ajidde ku DF ali mutyawo mweyogomye n'okyo alina eddembe okujja okukola ki okwesimbawo ayinza okuba yali anyiizeemu bunyiizi oba ebintu tebyatambula bulungi n'agamba nti nze mbivuddemu ne n'atuuka ekiseera n'agamba nti kanzije nesimbewo simulinaako buzibu kubanga alina egundi yaayo kubanga alina egundi eyaayo alina ki alina eddembe lye Mzee Kawato tujja mufunako tumuleete wano ku show negundi doza abajulia bamumanyi Mzee Kawato Mzee Kawato omulengedde bakanyenyeza mu gendo mutugambire nti tumuyita wano olumala tugende tumufilmingeko ku wano twogere muko n'eddakiika ntono mutugambireko kasube kamera ekyakuba ekyali steady kakati so Kasibante Moses waddembe okwesimbawo kati naye nze ndi wa Nuupu ensaafunye kadi n'empagira buli wa Nuupu nokyo nze ndi ku mbeera ze gwe empagira zaake mawula tata namuli kwendi ensonga zikoze bulungi n'olwekyo nze kwendi kale Kasibante Moses yatugamba agenze mu mmwanyi ze nzawuwendi awo kubanga bannabyabufuzi bagamba nti mwefuulafuula mukyusakyusa ebigambo byammwe leero ayogera kino kati baba nga yagamba nti bannalubagamba atadde sibaddira kati neyefuula nadda abantu banamwesiga batya okumukwasa akalulu kaabwe era bannalubaga omanyi nze nzaliddwa mu lubaga nze nzalibwawo nankulabye mwe nzaliddwa wenkulidde nolwekyo bannalubaga bayina meeya waabwe yembeera ze mawula tata namuli niye omulala yenna waddembe okugenda okubasaba waddembe okugenda okukola ki
okubasaba akalulu nolwekyo bw'aba agamba nti akomyewo nze ndowooza okusinziira bwebiri tata namuli byakoledde abantu sirabawo kalulu ke wabula kyesisobola mugaana genda kolaki genda kwesimbawo Kasibante Moses kwesimbawo nolwekyo ye yagamba nti yagenda mu mwanyi ngaya mu mwanyi ze mu kulima mwanyi ze nibo zibutuusugeyo ne zitakwata bulungi kiina buzibu ki okudda kiba na tabu ki emwanyi yiye egudde ebbeeyi ekoze etya lwaki omusajja oba omulemesa okudda kakati abantu badde batunuulira obuzito bwa palamenti ya Uganda n'obuzito bw'ekifo ky'obwa meeya nga balinga abagamba nti oba olyo Kasibante abanga se abanga agudde ebbeeyi kubanga bugerageranya obuzito gw'okiraba otya Kasibante aba tayesudde ebbeeyi no ye abagwiridde ddala abagwiridde ddala ebbeeyi kubanga lwaki agudde ebbeeyi kyendowooza bw'obeera omubaka wa palamenti oba wa Uganda yonna naye ate bw'obeera owa division obeera wa muluka guba muluka nolwekyo kyendowooza nti aba eba demotion eri Kasibante abagudde akatale omusala gubwa meeya guguli gutya gwatyo omusala gubwa meeya ogwa palamenti gusingako embeera yeeyo nti abazze mabega kuba kati wali obaddeko nkubaka ba palamenti abantu amanya abantu kibeerabira omuntu kansala owasatu akiikirira ekyalo bwava ku kyalo aba tekyali wa kyalo abafuuse wa division ne wa division bwakati owa 5 abafuuse wa Kampala yonna kyekimu ne MP abafuuse wa ggwanga lyonna kati ate abasse kulaba okwanga abasse bw'omugerageranya amaanyi ge mugerageranya n'embeera ze olaba anenza okubeera ng'akira ku munne bw'obagerageranya amaanyi kubanga mbeera ze of course ndoza nabyakoledde bannalubaga kuba kimanyi obadde omugoberera Kasibante ye amaanyi ge tugagerageranya mu palamenti ekiseera kye yabeerayo awo tuyinza okugerageranyiza amaanyi ge bw'obapimapima bwoti mbeera ze asigala asinga mu ngeri nnyingi ekisooka abaddeyo kigenda kuba kisanja kyakubiri kitegeeza ebimulemye asobola bikola ku luno ebiganidde ddala kuno asobola bigezaako yafunye experience ate Kasibante mupya ino local government entambuza y'emirimu ya njawulo wali enjawulo nnene wakati wa meeya owa division ndi member wa parliament olabira ddala nti embeera ze aba mukulembedde okumanya ki ekirina okuba nga kikolebwa okukola emikwano okusaka n'ebirala kati bingi nti onabadde mu parliament ebintu engeri gyagino bikola mu ndala nnyo aba yeetagisaamu obudde alyoke ayiga enkola y'emirimu emipya enkola y'emirimu nekyo kyendowooza nti mbeera ze asigala akulembedde nnyo okulembera okusinga ku Kasibante ekirala ekibiina mwava mbeera ze kibiina kiganzi nnyo abantu bakyesiga abantu bakikkiririzaamu NUP n'olwekyo ate kino ndagidde mu kibiina kipya tekinnamanyibwa nnyo kati okunnyonnyola biki byogenda okukolera abantu kikalubamu okusinziira ekibiina mwogidde ekisinziira bw'oweerezaako noono abadde mu kifo ng'ate akoledde ddala emulimu agugyeyo bulungi olowooza ayinza kuwangulira ku bitundu bimeka mbeera ze ne Kasibante bombi olowooza banza kuwangulira ku bitundu bimeka nga tubateeka ku minzaani mbeera ze prediction Kasibante ssebo Kasibante si mutene nnyo naye ali awo ayinza okuweza abiri ayinza ogaweza engeri ekibiina gye kiri ekipya naye si mutene nnyo ayinza okuweza abiri 20% asobola giweza kwalo babadde bagamba mbu 5% ajja kuweza 10 20 asobola giweza engeri gyabaddeko MP neki 20% asobola giweza kingoseka 20% ntono ntene goloza buli omwagifuna mbeera ze ayinza kuwangulira ku mmeka bitundu 7 bitundu nga 7 mu 2 ku buli 100 katola abasigadde abanajja waliwo aba others awo bajja kufunayo nabo waliwo ba others kati kamboze gwogambye Kasibante owa DF sibwe kiri waliwo mbeera ze owa NUP gwabala omanyi bandi
Ekuba ebibiina bingi. Waliwo musajja wange wa PFF. Ani? Enya lyerabidde. Swaba. Swab wa PFF. Kifampa. Gwe naliko naye olulala wotusanga awo ba. Waliwo omusajja waffe Kirunda. Avuganye nesimanyi kadi bagiwa Ddaani awo. Saategedde kadi bagiwa Ddaani. Kirunda nzo PFF. Omusajja omumpimpi bw'ato. Kirunda. Hassan Kirunda. Katate waliwo omulala bamuyita Kifampa. Mbadde ndaba bonna nga bawonise essaawa. Saategedde ani. Gwe naalemu omumanyi. Owa DP omumanyi. Owatye. Owa Nidi omumanyi. Owa Ecological Party omumanyi. Semumanyi. Owa Station yani. Peasants Party. Owa Station omumanyi. Kati abo bonna besimanyi bajja kufunawo omuka bajja gabana omukaaga awo. Mukaaga musamba bajja gufuna. Ne ba independent tebabulayo. Buli omu kwateko akwateko kyakutte. Obulamu butambule. Kale akatugereko mu DP block aba DP block NUP twagala okwebuusa ekibuuzo yabagobera mu mutima mulungi oba mu mutima mubi kubanga nalabakawo abantu bangi bayogera ebigambo ndalaba nabyabufuzi abatakiziganya na NUP nga bagamba nti era NUP ejidde egoba abasajja abo naddala kati nga bolaba Mpuuga wejjako otya Mpuuga kubanga Mpuuga musajja wa kitiibwa kubanga Mpuuga musajja wa maanyi Mpuuga tudde mu byabufuzi and experience kugamba ebigambo ne byogerwa nga bingi naye wabadde okubaganya ebirowoozo n'empawa ga nti NUP abantu bano yabagoba mu mutima mubi oba obuzibu bwali ku bo n'abantu babitabula NUP tegobangako basajja ba DP block tebagobangako egoba bamemba ba NUP abasiwusa empisa teyagoba nti yagoba ba DP block tebagobangako yagoba ba NUP abali basiwusa empisa kubanga bw'oba wali wa DP block n'oyingira NUP wafuuka wa NUP era abantu bangi gye bali abalungi aba DP block ga gye bali mu NUP nga mumuli ne muganda wa Kyagulanyi yennyini aliwa Eddie Yawe mwe muli aba Eddie Yawe yali wa DP block ba Honorable Namboze ba Muwanga Kivumbi ba Honorable Segona abo bonna basajja balungi olwo omusajja waffe wa Sapule Sewungu Kanso Kenneth Kakande abo bonna bali ba DP block nekyo NUP tegobangako ba DP block tebagobangako egoba individuals aba NUP egoba ba individual ba NUP kubanga abo bonna bantu sekinoomu ne NUP teyina buzibu n'akamu ku DP block teginaako buzibu kubanga mulimu aba DP block abatuufu abalungi nabo bennyini mwebali kiringa boolaba bagita batya pusi kapa bwe zaala abaana yekwekekerera nga bakakula bwe bati ne bakanga abaddukira ddala banna ba pusi ne babula bafuuka biyaayu abasigadde eba pusi ziba pusi nolwekyo teyina teyina buzibu na DP block okujjako era abo bennyini aba DP block beeyawula ne bagifuluma yo balaba waliwo awo simanyi gwe bayita ono w'entebe bamuyita ndi Mbotekamwa era omulaba wali omulabyeko ng'ayogera era omulaba bulabi nti musajja z'empeeraze nabali abalaba esaagala kwogerako abalala era nabo baali ba DP block nebo bagenda ate abalaba DP block bangi bafuluma basigala mu kibiina mu bufunze okujjamu NUP ofukaba na NUP okuva mu DP block bali balina ebigendererwa byabwe bonga abantu abo bafuluma babirina abatafuluma tebabirina ne balina ebyabwe era olwo n'obutambi bw'owulira nga abamu boogera nga boogera ebigambo bingi balina mission ezaabwe n'eriyo aba DP block abataayina bigendererwa ebyo era webali okakasa otya nti mu DP bano bwe bafuluma abali bigendererwa byabwe
okakasa otya nti kuba n'abamu abasigalamu temwasigalamu balina bigendererwa ng'ebyabana abafuluma anti mukama waffe yagamba nti tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe ebikolwa byabwe bikyali birungi bikyali bituufu tubalabira ku bikolwa na bigambo kwe tubalabira nokyo ebigambo byabwe n'ebikolwa bikyali bituufu kubanga omutima tetusobola gulaba ne tukulabira ku bikolwa byo na bigambo ebikolwa n'ebigambo tewalabye bana abataafunye kaadi bwana Mayanja okimanyi nti nze saafunye kaadi tewafuna kaadi neseesimbyewo kubanga nze ndi wa Nuupu ate nze ndi wa Academy ya Nuupu kyekyakulemesa okufuna kaadi yibba bannange waliwo ayansingako bagenda ogattagatta nga nsinzeeko ninzira ebbali ate kati nange mukola nnyo oguddako ate nja gifuna kati ndi mukola nnyo kubanga bingi ebyali bimbulamu omanyi abantu batunulira bintu kungulu mulimu omuntu ng'omulabira ku TV kati nga nze naye ate nga ku ground taliiko bulungi kati nze nali eno ndi waggulu eno nga ku ground siriiko ground yannema okutereeza ne kati nayize bagitereeza batya kuba kati ndi mukwebuuza ground bagikwata batya ngenda nebuuza njagende wa Honorable Namboze njagende wa Lopu gundi Jose Nyonyi njagende wa Keke Kakande Kenneth Kakande okwebuuza ground bagikwata batya tukwatagana kuba yali yebulamu ono nga musinga ate ye nga nsinga ground naba nga aginsinze naye kati bwansinga ground ekitegeeza emyaka 5 njirina okwetereeza manye ground bagikola batya ogikola otya nga naye babadde era akukolerera naye bwabadde ankolerera ekyo tekirina buzibu banga timu ya mupiira nti leero gwosookayo ne bagamba ate wazanye bubi ono kasookeyo ate nange ate nenkola practice nnyo nenzirayo toyinza kuddawo n'ogamba ate kati bannange enamba yange gyo nasambye leero muziza buto butanteekayo kati bano bonna abannuupu bade okimanyi nti omuntu independent oli okigendedde nti independent abawe n'aleemu bwe kiri Sauda Madada is ku independent kati we n'aleemu independent yenna abawe n'aleemu tebakulimbanga omusajja waffe Alhaji owekawempe Latif Sebagala yaze independent we n'aleemu kati ebikolwa bye biba bye n'aleemu nibo bagamba nti wadde bazze independent nebbo bannupu kakongoliro amateeka bagamanyi bulungi kasita weesimbawo bwannamunigina ekibiina oba okivu ebikolwa byabwe biyamba NRM kuyitawo okimanyi nti mu Kampala wano NRM ebitundu 8 ku buli 100 ejjira mu namba 2 mu Kampala ebitundu 8 ku buli 100 ejjira mu namba 2 ejjira mu namba 2 kati gwowa opposition n'ogaana n'ogamba nti tebampadde kaadi nzija ku lwange oba otegeeza ki kati olabe nakawaawo abantu bagenda ne bagamba lwaki tebawadde mugambe kaadi golooza Nuupu teyagala kuwangula yagala bulungi nnyo olowooza gwe Nuupu teyagala buwanguzi ebwagala Nuupu eyagala obuwanguzi ekyamissa mugambe kaadi mbaliga aliati ensonga azimanyi mugambe lwaki teyafunye kaadi ennaka wazimanyi twakoowe mbaliga azimanyi bulungi ali bwati twakoowe mbaliga kyekyamisiza mugambe kaadi twakoowe mbaliga gw'osobola okuba nga oli kooki wa mupiira ng'omanyi Mayanja akwata nnyo golikipa namba 1 tukwatagana ninga alimu embaliga sayo naso okwegala ne bamuteeba ggoolo oteekamu tegusuulwa amuddirira ninga tasobola kwawula bwe kibeera mugamba akimanyi lwaki teyafunye kaadi akimanyi mbaliga oteekamu golikipa omutuufu naye ng'omanyi nti golikipa gwetaddeyo waffe kisingako okusinga okuteeka gwe mutaddeyo nga wambaliga kyekyabisiza mugambe kaadi mbaliga abantu bejjemu embaliga ensonga ate azimanyi mugambe mbaliga kakati kuli bwe yajja teyafuna kaadi mugambe teyafuna kaadi
kadi bajiwa mukyala bayimuwa Florence mungi gwe bawa kadi mu 221 n'agenda n'akola petition bw'akola petition ne bagijja ku mungi Florence ne bagimuwa ku luno bamugambye bwe batofunye kadi Nubia Niriga yagifunye lwaki tokoze petition nga ku luli munze sibikiriza petition tezikola zitiyanga kuli ye yakuleeta alyoka atuukiriza ebiruubirirwa bye niyo abantu b'ennakawa bategeera ekyokukola bakimanyi abantu b'ennakawa bakoowa embaliga nze nkubuulira okuggyako bano abalala beebuzaabuza ab'NRM omanyi omuntu w'independent aba w'NRM nze nkubuulira abeebuzaabuza niyo opposition yenna yakoowa embaliga twakoowa embaliga kati abantu bano abateeketeeke aba DP bro abayabudde ekibiina kya NUP mu kuvaawo kwabwe tekina kyekyakusa kibiina kubanga nalaba nnyo abantu gabagamba kati abo ke bavudde ku NUP NUP ewedde kana botya bukyanga bavaawo ne NUP bweyimiridde kati mutambuza y'emirimu n'okubeera nga weeri eyongera genda mu maaso kubanga NUP eyina ebiruubirwa byayo eyina ebigiyamba ebigitwala mu maaso eyina n'embisingi kwetambulira eyina omulamwa kwetambulira bw'ova ku mulamwa kiba kiwedde kasita ova ku mulamwa then kiba kitegeeza ovudde ku mulamwa tosobola kutambula na NUP kati olina okgenda ate gy'owulirira emirembe n'olwekyo NUP terina kyekosebwa naddala oyo ava ku mulamwa dde aba takyalina kyayamba kibiina kubanga ekibiina bwe babagamba tusamba tudde eno ate ga gosamba odde eno osambisa kibaliga buli wowa golikipa bakapaasa ate okuba faya omwa bakapaasi mwetasa busajja ate okuba ndiro bw'oleeta ate oleeta gwa waggulu gwakuhedda ate omanyi golikipa takkirizibwa kukwata kati oba otegeeza ki oli mukuwa golikipa mupiira oweewuwo ate oleeta gwa waggulu ate musajja otakkirizibwa gukwata kati oyagala kiketane agusibire ku mutwe nga yasembayo wakiri oyo yafuluma ne mufuna abantu abatuufu funa abantu abatuufu talina buzibu NUP egenda mu maaso era tuli mu kunoonya kalulu olwaleero ekibaddewo secretary general wa NUP omukulu Lubongoya David Lewis emikono gyonna egya Uganda tumaze ogifuna leero ejikiriza ejikakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president tuyisiza namu wonna bwe tulesa emikono egisobamu wonna buli district tulese buli district emikono 15,500 buli district ze district 145 tebatugamba zimalayo emikono 15,500 bakanyama basitudde emikono paka ku isi basitudde emikono negibafuuyirira waliwo isi ew'omulamuzi ow'ekitiibwa Byabakama agezo gitunulamu bwati nga talina wakayanira toyina emikono gyonna tugiwaddeyo tugitutteyo leero tugitutteyo bajeeke bejje ng'obudde bukyali gidde okunywa ebibiina mbirabyeko wano kubanga ebibiina byonna byamaze okusunsula kibayita nominating oba nominations abasunsudde abakulembeze ku buli mutendera gwonna naye ndabye nnyo kukaayana kubadde nnyo mu kibiina kya NUP bano basigadde bonna PFF ab'omuti Democratic Front bano ab'olusaniya abapeeni bonna basunsudde abantu baabwe nga tewali kandida kaadi mbu ate bawadde mulala mbu ate banangenze enfudde naye NUP birabikiddemu nnyo bingi lwaki abantu gamba kiraze nti oba oliawo obuvuyo bungi nnyo sayidi awo NUP yanja naawe oli olebyeko ku mbaga ng'ekikonde kitokoto oba abantu nga bayomba ku sepiki y'ekinyoobwa oba y'ekijanjaalo oli olabye bali bukwe kuba ngombi bali ku safuriya ya kinyobwa by'ebijanjaalo balwana nti omukazi aganya omwongera ekijiiko ekyokubiri ekyekinyobwa oba ekyekijanjaalo omusajja avudde mu mbeera tewali muntu anyigira muntu yenna ng'amugambye nnyongera ku binyobwa namunyigira naye oli kati nnyongera ku kifo ky'enkoko oba ekyennyama ng'oŋŋambe nti ku sepiti y'ekinyobwa oba y'ekijanjaalo waliwo Semaka yalemerawo nti sebo mala kunnyongera kikiiko kyakubiri tewali n'omu akanyogolagano kabeera ku sepiki ya nkoko naya nnyama wowabeera NUP nnyama ng'oli okirabyeko
kusapiki ya balugu oli nagamba nti wano sivaawo nabakola ki okunyima balugu ne mutanyongera balugu wakubiri oliyo kirabyeko tekibayo naawe naye ku muceere wali ku muceere wali wakyo lyagamba nti muceere sira wali ekifi ky'ennyama awo okutekeka ekifi ky'ennyama akadde kumugamba nti mwekiri munda mupiraawo nti yongerako nguse kugambye yongerako naye kakati gw'oliyo kirabyeko ng'omuntu avudde mu mbeera ku sepiki y'ekinyoobwa oba y'ekijanjaalo oba oli olyabyeko esepiki y'ekijanjaalo oba y'ekinyoobwa nga nnene nga yenkana ey'ennyama teriyo batonotono eri awo nebuzabuza bwebuzabuza era omuntu ajja bwati nga ajja asimba layini ogenda okulaba nga atuse ku y'ennyama ne bamuterako ebiyungula batuka ku y'ekinyoobwa abamu bayitawo buyisi bayita muyise tukutereko n'ekinyoobwa naye layini obutatambula yeesibirawo ku sepiti ya nnyama nayankoko awo olaba bantu tebavaawo kati layini esobola okwesibira layini ku mbaga esobola okwesibira ku lumbe neyeesibira ku sepiki y'ennyama manye ey'ekinyoobwa oba ey'ekijanjaalo abamu beekwasa mbu balumena olubuto ebijanjaalo mbu layini eganye okutambula mbwa neesibye ne baga abagaba ekinyoobwa bannange mwanguye era bagamba banyama layini ennyama kunyama nga tewatambula kati ye nuupu yensobola kyogamba ffe tuyomba kubanga buli omu ayagala wali kifi kiyungula naye kakati eri awala watambula bulungi layini awo beetandisa okutambula teri ayomba nuupu bweri gwe kati kankubuli mayanja okimanyi nti mayanja ffe abatafunye kaadi nuupu etwagala mu abatafunye kaadi NUP ebaagala nnyo ddala kuba tuli bafamire ate kati enkeera tugenda kukola nnyo kati ate kuli naffe tufune nabana ate baleme kufuna famire ebeere wamu ng'omukolo ogubeera awaka ng'oli wawaka abagenyi ne bajja n'otafuna nnyama ng'onyiiga nnyo weerabidde omukolo omulamba mwennyoko bamuwasizza bamutotte ng'onyiiga ebirabo abakobye baleese ebiri mu nnyumba kyogereko ng'ate onyiigira ennyama ebifo ebisatu ng'onyiigira ebifo ebisatu ow'omunju leka nemwe abatafunye kaadi mulimba nnyo bannange abatafunye kaadi mulimba nnyo nuupu etwagala ffenna bataafunye kaadi ne tulina kola nnyo oguddako kuba ffenna twatandise dda twazzeyo dda ku gurawundi twazzemu dda okwetereeza nekyo tonyiiga bunyiizi omukolo omulamba nga bw'ogambye baleese abako baleese ebirabo amatiribona gwe n'ogamba n'onyiiga mbu olw'okuba tewanywedde sooda bw'obadde oyagala fanta tewamufunye mbu ne bakulekeramu kooko yekka ate tomunywa ng'oli famire memba leka naawe famire ekwetaaga ate kakati gw'ogenda okuddako enkeera gw'ogenda okuddako omukolo tujja kuba tukola gugwo kati gwe mutima gwe tulina okubeera nagwo mutima gwa nuupu kuba tulina gye tukola ki gye tulaga omanyi mayanja nakyogerako na wano omuntu ayingira baasi y'e Masaka kosita bw'agiyingira olowooza baasi ejjudde kosita ogenda okulaba wasanzeemu abantu 8 ne wayingira abalala ndowooza kati muyingidde 15 ogenda okulaba agasajja gafuluma babikolanga nnyo nga nedda nga nkyalinyeze Masaka nzirinyira mu paaka awo nga mutula olowooza abantu mulimu bosanzeemu mubamu akagira bwe muti kale nga bazze beeyongera abantu nogenda okulaba agasajja gasatu ge wasanzeemu nga gafuluma naye nga mukuyingira nodolooza nti gasaabaze ate ng'ogamba kale babiri nga batuula ogenda okulaba n'abalala basatu bafulumye mbwamubulamu basatu ogenda okulaba ne bafulumye kati ekimala begobye mu kibye n'owulira ng'owulira ofa ono obwedde asimbula balina obukodyo bannange abanga gikubamu omuli abanga gisimbula balaye n'abivaako ogenda okulaba nga tesiye driver nga te naye abuuseeyo akasajja kalanga kakyefubutuka tekambadde nangatto kogera ebigambo gamba ogera enkata kagidda mu nkata kasudde esimu ekatooki esatu egudde olubege epesa eri muti abiri tegasibye wano naye nga toli driver yasoosa wabadde omusiimye ng'omusajja wabuvunaanyizibwa akala ne kajja ekkata ng'omusajja wabuvunaanyizibwa driver yambadde bulungi esaati ye akubye ekikalu asibye amapeesa nomanya driver kyekyo muba musimbula bwete akasajja ne kafubutuka eri ka driver ke ne kajja ekkata n'ogamba nange tofudde
kati awo ne musimbula mutuuke wakaligo musajja n'agamba nvaamu n'agamba tofudde n'asasula ateeze Masaka oli ekirabyeko ng'abuukiramu ku bululumu awo n'agamba n'asasula eze Masaka n'agamba omusajja ngeri kyono mutuuka e Busego musajja n'abuukamu omulala mutuuka e Kyengera oli n'abuukamu ne wayingira abala basatu olwatunda eddagala ery'amaanyi g'ekisajja neyingira wabuulira enjiri ne wa capati ne keeke zino ez'ebitanda ne lekate eggadi abo nno ne baleberamu enjiri n'ekwata kati n'eddagala enjiri n'olooza bagende Masaka batuuka ogenda okulaba buuseemu naye abantu abo bakikola batya naye kineebuuza basasula tebasasula kati be baba tafunye kaadi baba tebalaga Masaka baba tebalaga Masaka naye abalagende Masaka abatuufu abagenda Entebbe babeeramu mu Kosita nga batudde basirise batudde basirise era kubanga ekyabaleese balina gye balaga obadde ogamba tebasasula batya abo bano abantu bantunda bintu satunda ddagala sinatunda byakulya abazibuukira netambula agenda atunda natukate nabakuwaviiramu ate balinga balina eddagala okimanyi nti abasajja abo omusajja atandika okutunda eddagala ly'amannyo eryaki nga teryamufaako nga buli omu alinga yeebase okimanyi mutuuka mu makati ng'ayinamu ekisajja kye ekisooka kigamba mpaayo kaawo tebagula abalala nga 15 awo n'ogamba basajja buddiyo budde nga basumulukuse bamala abantu bagula mpaayo nange ogenda kuba musajja ngo buddagala abo mazeemu naye ng'omusajja owedde ayogera akaddagala nga teryamonyega naye tuuka ekiseera ogenda okulaba tebakaguze n'ow'enjiri talokoddemu nga basatu awo tabakutteko mitwalo tabasabidde ne batulira mu Kosita mu Kosita ne kati bw'osanga tegusuulwa nga manyi gye ndaga ngenda Masaka bayitawo watya wali e Masaka evira Maria ng'ondokolera ate mugundi mu Kosita tekisoboka kwanze bamanyi nnina gye ndaga naye ono bamusalakaawo ow'eddagala n'alimuguza ne kacapati ne kakwata kati ne ka keeki awo kati naye omuntu amanyi gy'alaga aba amanyi gy'akola ki n'ekimutwala nabiki byalina okuba ng'awuliriza kale tweyanzeege bitogedde olunaku olwaleero byebyo Geoffrey Mayanja ge gange kwembozi mu UG mbadde ne Mwami Tegusuulwa tubagaliza kaseera akalungi weeraba